kola business ennungi otuuke ku santi omuntu wavayo n'abayo ekintu kyonna ekibi oba ekitali kirungi kyayogera ku business eno abantu baleme kubeera nga bakkiriza oluusi ensonga eyo neweebanga gyeri kino olina kukituukiriza otya olina okuzimba kye bayita brand okuzimba kye bayita brand si kukeera bukeezi ku makya n'okolawo business netandika okusupplyinga ebintu okuzimba brand kwe kukeera ku makya noteekawo business nga yanjawulo oba mu lufuutifuuti kye twandiise ng'ekozesa differentiation mu bintu by'etunda wamu n'okubeera ng'etuukiriza ebisaanizo business abantu ze batunuulira oba ze beegomba kino osobola kukituukiriza otya tandikawo n'ako akantu akatini koolina abantu abasinga basikiriza nnyo nti ebintu ebinene bye byanguwa okufuna amangu obuwanguzi gwe kitunuulire mu mbeera eno nti ninawo ekitini naye nsobola okukifuula ekinene naye ekintu ekinene nga tekinnatuuka kino ekitini nkifudde ntya ekyenjawulo abantu basobole okitegeera okusobola okutuuka ku kiri ekinene kyenduubirira okufuna osobola kukikola oti funa abantu abakozi mu bizinesi eno nga baagala kye bakola ate obeera ekitundu kwabo abakozi tobaleeterawo okuba n'eno mbeera eraba nti gwe oli mu kifo ekinene okusukkuluma ku bo ekyokubiri olina okukakasa nti nno ebikozesebwa mu bizinesi eyo bya mutindo gwa waggulu nnyo mu lufuutifuuti kye wandiise raw materials kakasa nti nno ababireeta babeera nga bantu ba bwesimbu babyekenneenye ate nga biri mu mbeera ennungi ekyokusatu wa wootadde bizinesi eno bizinesi giteeke mu bifo abantu bye basobola okulaba abantu nga ne oba okyogedde oba ng'omulagiridde tajja kufuna buzibu oba tajja genda na wa muntu gwe muvuganya naye mu nsonga eyo ojja kubeera ng'ozimba kye bayita brand si ekyo kyokka naye ekisingira ddala okubeera ekyamakulu engeri abantu mu community oba mu bulamu obwa bulijjo mu environment business eyo mweri engeri gye batunuuliramu business yo balaba eyina ekintu ekirungi oba ekyamakulu kyekoze ku bulamu bwabwe wekibanga weekityo abo abantu be bajja okuzimba business yo nga bagamba abantu abalala ebirungi bye bakoledde kyekyo ekirungo kya business atakomera